Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo eyambuuzizza ekibuuzo nti Naalongo akola eddagala. Ekibuuzo ekyo wabuuzizza. Naalongo akola bulungi nnyo eddagala. Naalongo akola eddagala. Naalongo y'oyo omukyala abeera azadde abalongo gwe bayita Naalongo. Naalongo abeera akola bulungi nnyo eddagala era abeera asobola okujjanjaba abantu. Asobola bulungi nnyo ogenda ku ttale n'anoga eddagala n'abeera ng'asobola okuwonya abantu bulungi nnyo. Ekikulu kya byonna kasita oba ng'omanya eddagala nga bwe baliyita, bwe lifaanana, n'engeri gy'olina odditabulamu okusobola okuliwa oyo omulwadde gw'ogenda okujjanjaba asobole okubeera nga yejjanjaba okuwona. N'olwekyo bw'abuuzizza ekibuuzo ekyo nti Naalongo ajjanjaba oba Naalongo akola eddagala. Naalongo akola bulungi nnyo eddagala. Ky'oba olaba nga bagamba nti Naalongo takola ddagala, ekintu ekyo baba bakitunuza nnyo ku nsonga y'omwami we naye. Ebiseera ebisinga Naalongo tekyandibadde kikulu nnyo ate kubeera ng'ologa mwami wo, kuba ojja kusanga nga Ssaalongo naye nga munywevu okukkakkana eddagala eryo libeere nga likuddira ate libeere nga likumalako emirembe. Ebiseera ebisinga eddagala eryo singa obeera olikolera abantu abalala mu ngeri y'okubajjanjaba, eddagala liba lijja kukola bulungi nnyo. Ekyo nkikubuulira, Naalongo obeera osobola bulungi nnyo okujjanjaba abantu, obeera osobola bulungi nnyo okunoga eddagala ku ttale n'obeera ng'osobola okuwonya abantu oba okujjanjaba abantu. Kyekyo ky'obadde obuuza. Naalongo abeera asobola bulungi nnyo okujjanjaba nga bw'obadde obuuza. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi. Mweraba.